Mwali tutekifo mbonekera obulamu. Byanaku Muhammad Ssegirinya Honorable akabya amaziga naddala nga bw'abadde ayogera kiki ekyamutuukako kati abantu abasinga babadde bayogera ebintu bingi nnyo era nga n'abasawo baavaayo ne babako bivugira. Ssegirinya finally ayogedde ekyamutuukako era nga kati wano wayogeredde ani yamutuusa kweyo mbeera byali byabufuzi ekyamazima. Kati awenye nga sinaba kubanga mukuwa ayogere ani yamutuusa mwene embeera nja kusaba n'obuwembe ofunga bwere nkola fano kwanda boyuje video jimpereka like ate kikulu nnyo okubanga otambulira ddala ve subscribinga ate tuyongerawo Ssegirinya Muhammad ebibye byennyamiza olw'ensonga nti abamu baavuganya nabo be baasuula okubanga obaoli abateekawo embeera n'okutuuka okubanga embeera ye yeeyongera okubeera ddala embi wali mu ddwaliro essaawa enaali awali mu Aga Khan side z'e Nairobi era nga ono akaabya amaziga n'alaajana bw'ati kati nnyo nzije nkwongera mwali tutekifo mbonekera obulamu. Nagamba nti abamu ku banne bwe baali bavuganya mu byobufuzi bwe baasooka okubanga obaoli abamutambira ne basooka okubanga bamuteekako n'okumutuusa mu mbeera abaka awanjagidde n'abagamba nti mwandibadde musobola okubanga mukola ate ku nteekateeka z'okuzza mu Paalamenti ddala n'okutwala obulamu bwange era nga Ssegirinya akakasizza nti ekyamazima obulamu bwe bweyongedde okubanga bubeerera ddala butono nnyo. Awo wennyini wasinzidde n'asaba Katonda naddala mu kisibo kino asobola okubanga obaoli awo amusuusa wabula nga bino abyogedde naye nga ekituufu ngenda kubanga akatami kano kawanvu era ngenda kubanga nkakulaga naye nga nja kusaba video eno kikulu nnyo banaye ajimpereka like kubanga ate wala information eno esaana etambule ddala buli muntu yenna olina okubanga obeera mwegendereza ddala oba olina aba opponent ddala nga oli mu bulamu oba bw'oyinza okubanga oyita nti oli mu kiseera eky'okuvuganya okw'amaanyi yonna mu mulimu yonna gy'osinzira okubanga ate obaoli awo okakkalabya kati Muhammad Ssegirinya agamba nti byonna ennaku gy'alabye mu byobufuzi naddala gino emyaka gy'amaze mu Paalamenti teyali kyagirabangako mu bulamu bwe era agamba yali takisuubira nti obaoli awo biyinza okuba ebibi mpaka wanagamba nti yejjusa olunaku lwe yakwata ekkubo n'aba nga yagenda naddala mu byobufuzi ebyakasammeeme ebya Paalamenti. Agamba nti kibi nnyo okuba nti abantu obaoli awo bakuwagira n'okutuuka okuba nti tosobola kubaako mbeera gye weetuusaako naddala nti olina kubeera nga bubeezi bukoleza ebintu byonna. Agamba kyekisinga okuba nga kimuluma ate nga yali omusajja w'amaanyi Honorable Muhammad Ssegirinya kati kamukuwe ate ngenda kuba nga nkuwa figures yabbye mukazi we figures yabbye ex-girlfriend we avuddeyo amunoonya bubi nnyo era nga gamba ono obutwa abutabwera ajja kusibira ku poliisi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangeba ku namba 0752871515 amanyako Husna Sultan. Fiki adukane bintu byange. Chibali boyfriend and girlfriend. So we were staying together. I was staying with him, my home. I met him on August last year. Osinkana mutya. Bale mkwano gwange. So like that day I was have a party at home. So my friend was there who calling Marco. So after some time Marco yangamba alina mkwano gwe amukubira simu nagamba it is okay, you can call him. Yeah, it's how we meet. After party finish, then Marco called me and tell like his friend, like he liked me. So I don't have his number. Marco gave me his number. Then we start to chat with a guy. He came my home. So after that, he stayed our first day, second day.
So the first day, like, it was like go and come back. Then end of that time, I saw like he was not moving at home. Yeah, and me, I was like, I can't chase him. So we started to stay together like that. Gaza I know mwana omuto gwatambula naye. Oyo mwana wuwo ne fiki Gaza over. No, he's another man. Naye nga wuwo. Yes, mwana wangu. Time he's shifting, I was not around. I was this side of Luaf on his house. So that time I see like guy treat me bad and many boys at home. So like I was not free. So I decided to be at this side of Luafu. Then I left him there in Buziga. Yeah. Okugamba kuchoku treating bad otegeza ki alitakuwa mmere. It's not about mele. Like he abused me, he beat me. Bangere lyonna lye mubadde ne fiki Gaza kuva August paka kati. Newe mutuso okwawukanira wali tomufunanga muko olubuto kubanga mukutu gambe girlfriend and boy. Yeah, I got Nalufuna. Then he was treating me bad. I got miscarriage. Yeah, I got miscarriage. The pregnant was for 3 months. Asking me money for renting another house. Then I told him like landlord is going to pay one month, that is 3 million. So means like now we shall look another at least a small house, at least for 1.5. So we agree like that. So after that was asking me the money. Then me I refused. I said already landlord is give you how much? 3 million. Also you can top up what is there. Like so for me he told me like that. Yeah, nigga. Like even he broke me everywhere because I stopped to do what? To have money for rent. So after that I had him shift without me to know. Yeah. So and shifting it took all my stuff. When my clothes for my kids. All the stuff for the inside was mine, so it shifted all. Then I just saving to byange, nezo sente za security. Because now I have nothing, so that man I want it to start over. Yeah. No, I don't need him anymore. Yes, I used to call, but he was broke me everywhere. You understand? So one time when I used another number to call him, that time he knows, that time we talk, I told him bring my things, I want my things. Then he told me, where are you bringing your things? I direct him, but he didn't bring my things. Then I called him again on same number. By the time he know that number, he didn't pick me again. Didn't you have to tell me you sent him maker? She wants 50 million. Yeah. Makulu, I can say it is fun. And the money which I will support him about his music. Lingangamba the manager way. But I support him as my boyfriend. By the time he was like, he's going to kill me, he's not going to give me even the spoon. So it's a day which I go to the police to report. Yes, I'll report for the police. Yeah, I'll influence, I have it. I do send him to Byange. Nechila, like, Kungamba, he's going to kill me. Like, anywhere, he's going to look and up to, he find me where I'm staying, then he will kill me, or he'll put fire on the house which I'm going to be get. For now I'm homeless. I don't have even clothes to change. He find me have the house. I'm renting my house for 3 million. But now I'm homeless. I don't have anywhere to sleep. No, I don't need him anymore. Simwagala. Me and him it's done, yeah. Simwagala. Kabaleg Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes. Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues, increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437 216 8893 or +256 752 223 237. Email us at kabalegassociates@gmail.com. You can also visit our website on www.kabalegassociates.com.